accordingly omukazi byayogera byoka. First of all, so kalo tunuli omuntu. That's why owekitiibwa Nakiwala yamubuuziza omwana wa muzaala mwani. Kitaawo omutuufu aliwa. Sokera ddala njagala kumanya taata w'omwana yaani omutuufu amuzaala. Taata w'omwana omutuufu twayawukana bubi nnyo. Mu nsi mwali? Nze mutwala ng'eyafa ojja kunsonyiwa. Naye nga mwali. Kubanga abaali bammanyi n'emikwano gyange n'abooluganda basobola okujulira kino. Nze bantwala mu ddwaliro ne banzigyamu oyo omwana yennyini nga simanyi biri ku nsi. Omusajja yankuba. Olubuto lwa myezi 9 nzaalira ku biso bansala busazi. Dokita yali angambye wabulayo ennaku 4 ngende bansala ensambya. Najja nalina amata gennywa ag'ekikeeto yagasanga ku kameeza ku kitanda nga neesibye akaleesu. Yagalina okumwogera. Kitaawo oyo omwana omutuufu bamuyita Aji Mutebi ali mundeeba. Tamwogera na kumwogera lwaki tamwogera. Omusajja asooka yali mubi n'owokubiri yali mubi n'owokusatu mubi n'owokuna omusibye. Gwe mutuufu. Gwe mutuufu. Omusajja yakuwasa embaga ewamwe n'akwanjula n'abaana bo bana nga bato. Bamaze n'emyaka n'emyaka. Wajja n'abaana nga bato. Yabakuziza yabaweredde yabawadde buli kimu. Omusajja ebbanga lyonna lyabadde naawe yakuwa amaka emutunde nabega ba polisi wagana ogasulamu n'oyagala gatunde. N'akuwa amaka amalala n'omugamba tajja gasulamu. N'omugamba mpoza gatunde. N'omugamba agende ewuwo. N'akwate wo n'azimbawo kalina semu sibiri ezo zosoloza. Gwe nannyini ttaka omusajja ateekako ebizimbe. Ng'oyagala okumufuvugaza nga yamuwasa era nga bwe kitambula kati. Enseera banti Aji bamuwasa. Aji yazimbe ebizimbe byonna byosoloza. Omukazi yakasibwa emirundi egisukka ne 5. No bamukwatako n'ogw'obutujju. Omukyala oyo yakasibwa emirundi egisukka 5 nga n'ogw'obutujju kweguli. Yakasibwa amabanja ne miliyoni Aji akasasula emiliyoni z'atamanyi muwendo. Lwa mukyala we lwa sente buvuye wa sente eva mbeera za sente. Bulwa mukwata abeera mu mbeera za sente. Amazika ge gali ku ngulu nnyo era yagatulaininga agayina. Era ye sympathy ye gyakaabya. Ne wabeera wa boda boda n'amuvuga. Ayinza muga nyimirizaako awo ne yeekwagwa n'asike nti bandepiize. Oyo omukyala gw'olaba. Omukyala ebibuuzo bye n'ebintu tebikwatagana na by'abaana. Abasajja bonna basatu baali babi nono mubi. Abantu beesibye ku ssimu Aji gye baamukubira ng'ali mukomera. Obulimba bw'omukyala ono buli ludda wa? I never stand. I don't have that legs to stand with this lady. Omukyala ono yagamba nti Aji polisi temukwata. Bw'atuukayo nga bamuta. Omusajja amaze 10 days ku polisi nga banoonyereza. Polisi yewa wane Kajansi 10 days. Omusajja ali munda. Ne bamujja ne bamutwala e Natete for 5 days. Ne bamuggyako omusaayi. Ne bamuggyako buli kintu nga tewali wadde akakwata n'enjaga jaga matajina mu mubiri. Enjaga omukazi gy'ayogerako. Enjogera y'omukazi yonna ya kibibbi. Mbw anywa enjaga ayimuka n'anywa ebiddagala bye, mbw atambula ekyo n'anywa ebiddagala bye. Oyinza tukuba tomanyi baawo ddagala lyanywa. Bw'aba anywa lya siriimu. Mbw ate enjaga kati agiteeka ku caayi awo kyere oteeka otya omuyaga mu baana. Mukazi gwe wetaaga kunoonyerezako na kusiba. Ekyokubiri wakoze obulimba nti omusajja si mukwate. Omusajja amaze ekigo wiiki namba. Ekigo ku prison a full week. Kyokka walaza abantu sympathies nti omusajja si mukwate. Omusajja yakuba essimu omusirikale w'alina mulumbi eyamuwa ku ssimu. Nsoko kwatonda social media njo sasa ode kubera mu meeting nga ndi mu kunoonyereza. Esimala kwogera ku kintu kyovala nagana okusitandika n'omukazi oyo luli nga tebigatta. Omusirikale bamuyitaani eyamuwa ku ssimu akubire. Nagamba mukyala wange oyagala ki jangu twogere. Lwaki oteeka mu bulamu buno wendi nsuza mu short. Omusajja alina emyaka 50 tasibwanga wadde. Tasibwanga kuwadde kubona obupoliisi obutono bukyanga bubeerawo. Talina musango. Abatamanyi nakomera bwetuna wadde beriwunya. Kyovona yamukubya n'amugamba oyagala ki. Era omukazi yadduka awo yagamba kajije nga era ye audio yo kaja yali ayagala okumuggyako. Nadduka n'agenda. Yagala n'ebiwandiiko. Omuga ayagala emiliyoni 30 nga ayagala ennyumba y'emutundwe nga ate emiliyoni 3 agagala mu kashi. N'atuuka n'okubalaza mu 15. N'asalako n'asaba 2. Naye ng'agasaba lwaki omusajja amugamba oyagala kinfuna emirembe. Ennaku omusajja n'aganaga mu njoga n'alaba ng'omukazi agala kumubba. Nga bano bagenze bamaze n'okusayininga ne bakyema ne banne bamaze okusayininga. Bamutwalidde ateekeko signature. N'aloba. Omusajja n'agaana.
omusajja bwe yagaana kwe kutezo audio ze kwasanga simpase mukabi mulungi anane we yakabira era aji nasasula milioni 5 mumeka nga bamubanja yatunda awe uwe wenyine ekajansi yasalako n'atunda byabugagga byebireso byenjogera mbina kwa bukakafu wasibyo tawukaje yes era bine bintu njagala bigende eri abakulu bonna bakwasaganya ensonga zino abaana b'abantu bangi bali mu makomera abaana bali ekitalya abaana bali eruzira abaana bali ekigo abaana b'abantu bali mu bukomera 75% buli gwosangayo musango gw'abakazi musango gw'abaana musango gwa lepo lwa bintu oli abayagala bintu byo ennaku z'omwezi nyingi zayogerako omusajja mbu yakwali lepinga omwana mu second term yali Juba ne lisiti ze basi weziri omusajja alina edduuka Juba nina nemikwano gye gikolerayo aji Muzamiru namubuuziza ne lisiti ne bazinkwera bazimpereza nze ntegera omulimu gwa tulina program etiba unveiled experience eyakoja mutebi oyo mwana linako maleyo SPD nze njagala nkubulira abana 75% abantu abali mu makomera misango egyo wegityo kufojinga kwagala kubba abantu byabugaga byabwe abantu ababyeko byabugaga nze namukwana wange Seka Umaru bamusiba ekisibya Seka Umaru omwana gwe bagamba mbuya kukusa omwana DPC mulamba yavuge motoka ina nono mwana waka omwana yalyamu era abantu abayamba yamuve kubana okuyamba abana babantu obo yambira mu distance agamba fe yes nange kenyini na nyeranja gara umulengo be aba umulanja gaba umulengo be togoba angenda goba ono mwana gwembale nambe gwe yaganya okusoma nga mwate school fees nazikoka gwe nazizayo nagende wabo nenkwata school fees nenzo wachawe nazirya jajjawe ne mugari form senza ali form nabaza namusanga atamuza bigere ne mugulire ne mbawaseleze nga tonazo bazirya nani ngenze kukyalo kuzika nanzira yoko nani ndene takaliyengula ne mbabuza mwana mu wa school fees watasoma ti sente bazirya omukane kanga njagala gena nawe ne kaita ne kateka musomero nsambya wali esomero lye base asomero mbiri mtu alaga sinza muzala simunya kwa kwata tangu na kutampa kuki na kuta school fees nanzo wanazweka mu baga bino byenkera badda mu buliri badda ku game badda ku masimu badda ku zino tabu zatugula nene waka TV o nza sinjuka sina budo daira ngana ku office ngana mimi ngana rudawa bogena kusula motozi ngana kusula motozi ndi mukunonya sente kulabirira abantu bange nange nayiga we kusanga ndi mukazi munako kumbe nabo bayekwese batu bala time nabo batu bala bamenga mami anatiro kudda ngabula yebulungula bwati ngateka mu uniform nganda ngazanyira yazanyira baga namuzizawe yawe kitawe wali ne nyina balamu nyina lirugazi kitawe ali yawo nampunge muli bakazi mbatide no batya wali wampa jini wali ompereddeko bwanguliyako kunigina nasomeranga mbigerenga bataka kutaka bwenti natemanga nko kwegulira akatabo ka satetu kumunani yangule ekitabo kya satetu natemanga enku nenzisiba kanyo 10 nesteka ku luguudo ngule ebitabo nayo kyanga kasoli nenziruka ku kubezi ku makubo nga nine emyaka 7 nsobolo gule ebitabo bya satetu mwangulira ko de ku uniform kakati gwe byongamba kati njagala onemesa zenso nga ndikeza ni nyimba wakayimba onemesa zenso nga yango kujigusa ojigusiza sina jigusa yutambuze bude abana baba nabireko namateka n'abantu nebitongole mutunne ku boy child abana bobulenzi mutunne ku bana bobulenzi abana bobulenzi batulugunyizibwa bali tortured financially mentally abana bobulenzi balwadde lwansonga ki kyovala omusajja agamba mukazi wano basiza abala bali mulavu nyingi ono musajja kimbonya bonya yagala nyono mukazi naloza nti atuse jalaga naye manyo omukazi wali abasajja basatu gobo kuna gono musobola abana abazadde mwana ne kitawe byaza tumanyi nayo gwoge no musobola mwetereza basajja mmwe fe tulina abakozi just bukozi bama mwana asindika omwana wakaawo namutendeka nga mutunye bawo yes njagala abali kusoti banjulire bogere kyo banimbi otumye onono mukozi mu kyalo mama we namusibirire ntana namwana eddagala lyali sabawo namugana nawe oli mukazi oyakikwate okubera mwagamba kanjagala makaga berekago ola mwala kwali abunza ovola abasagala muwalanja buli nze bba wange tebamuwa mmere tebamuterayo mazebe bemwe mwana mwana musabuni yawodde mbwa tedagali amanyo nowe yakuba rubindi emunye sigiraba nze nakangubi yaganda nze bba wange tebamukola ki salo ngali ku TV anda batimanyi abakozi bano bali ku TV nabakozi aba bali wakaba manyi balabiri omwana ogu musabuni bawo tebakola ki tebamuwa mmere tebamumpera mmere nze manyi bange mmere jali ebugumente eyo kyete komawa tebamumpera chai nina wa mulenzo mujjo so yagezageza kata mukoma ku chai ne ba yalo buliri obanjalira buliri. I'm here to clear the air about the information that has been circulating on TikTok that I was gifted a car by a boyfriend, which is not true. Komanyoko ababa tebayise mu bingi babadde motoka mukwate bamala yaba mu mubuze waka temubutwala kusoma kutonolera abana baffe bategeera mukutte ebikazi ebikulu mubitutte eri ku ssomero byonoonye
essomero lyonna ne liryegula liti n'otunuulira Headmaster n'otunuulira ebintu ng'ebyo ebyekisiru ku ssomero lyo. Kati abaana abalala mubasizeemu nsigo ki? Ddala mubasizeemu nsigo ki? Kati muli bagamba kisoboka okukola obwamalaaya ku ssomero ne bakuleetera emmotoka baawo. Nabo bajja kulowooza nti kisoboka. Abaana baffe bonna mubaggyemu okutya be tukuzizza obulungi kubanga mulese ebibotya. Ebiri awo ebimasa ebitalina magezi. Bannange Baby Gloria yasoma bonna abaana kwe bandirabidde. Asomye bamutikkidde asigadde ayina empisa talaze bwenzi kyokka nga buli kimu akirina. Yandibadde ayenda kubanga busobozi abulina naye asomye ne bamutikkira ne bazaddeyo be bamugulidde emmotoka. Bw'olwokuba muzadde gwe oli munaku ate toyina magezi ndowooza walabye nga ekisajja kigulidde omwana w'emmotoka n'olowooza nti kirungi nnyo. Kyogamba abazadde abantu basobola kugulira abaana baabwe emmotoka ne bazitwalayo ku ssomero naye bategeera naye gwe kikazi gwe kirabika bakuzaala kiro ate nga lwakusatu.